Kulikayo okuva mu weekend eno ye alipota embeera y'obudde wano ku lutimbe lwa Star TV emunyenye y'eggwanga. Omusana gwase nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu biseera eby'okumakya ekirambikiddwa ku kifaananyi ky'esse mugenze ekyakubiddwa ku ggwanga lyaffe. Wabula ate olw'eggulo tulaba nti ebitundu ebyo biri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale ssaako n'ebyo eby'omu nnyanja wamu n'ebyo eby'omu bugwanjuba bibadde byakiddedde nga mwetobeseemu n'enkuba. Wabula kino kiviiridde ku sseruwandula mpewo ebbiri eyo eyitibwa St Helena ssaako n'eyo eyitibwa Mascaline ku Sseguyanja Buyindi okweyongera amaanyi era nga zisindise omukubo gw'enkuba ne gudda mu bukiikakkono bwa Ssemazinga Africa. Wabula era tusuubira enkuba eno ogenda maaso n'okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi mu nnaku ezinaddako. Enkya ku makya tusuubira okutandika olunaku lw'abakyala n'omusana okwaka nga bwe gukubakubamu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi wabula ate ebitundu ebyo eby'omu bugwanjuba ssaako n'ebyo ebiri ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira okufuna oluwandagirize. Olw'eggulo tusuubira enkuba okutonnya mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi era nga n'ebbugumu mu Kotido lijja tuukira ddala ku Celsius 3 mu nnya so nga ate ku mbalama z'ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu okutuukira ddala ku Celsius 28 olw'omusozi ez'ekabale ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 25. Ebibuga ebirala mu nsi ekibuga nga Rome, Addis Ababa, Nairobi ne Johannesburg tubisuubira okufuna olunyankoko so nga ate eyo mu New Delhi tusuubira omusana okwememula era nga n'ebbugumu lijja tuukira ddala ku Celsius 28. Mu Moscow tusuubira obudde okuba obwekiddedde. Ebyo bye tusobodde okufunirayo okuva mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku by'embeera y'obudde. Enkya gwe munnange asuubira okutambulako ku lunaku lw'abakyala kubiriza okutambula ne umbrella ssaako n'ebijaketi kuba tusuubira enkuba okutonnya mu biseera eby'olweggulo. Nkwagaliza olunaku lw'abakyala olulungi weeraba.